Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe olunaku olwo tutunulira eddagala lino liyitibwa magere ga nkoko. Ono ayitibwa magere ga nkoko omusajja oba omunene ono nga bw'omulaba. Magere ga nkoko ono ddagala nnyo, liyamba abaana wamu naffe abantu abakulu. Nga mu baana bw'oba oteekateeka ekyogero oteekeddwa odditeekamu mulungi okumuteeka mu kyogero ky'omwana omuwere. Omwana oyo obeera omuziyiza obutalumbibwa ndwadde ezo ez'olususu ng'oluwumu, olusolo, endwadde ezo ez'enjawulo ezitera obbasumbuwa. Ne magere ga nkoko ono mulungi nnyo, obeera osaanidde okumuteeka mu kyogero ky'omwana omuwere. Mu kyogero atambula wamu n'eddagala etuyita akanzironziro, bitambulira wamu birungi nnyo mu kutereeza olususu lw'omwana oyo omuwere oba okuziyiza endwadde ezo ezitera obbasumbuwa ezisumbuwa ensusu ziba tezijja balumba, ziba tezijja kulumba mwana oyo singa mu kyogero kye oteekamu magere ga nkoko mulungi nnyo mu kyogero. Ekirala ku ddagala lino tuyita magere ga nkoko era kufa abantu abakulu. Ng'obadde olina oluwumu, mulimu abantu abalina oluwumu, jjukira oluwumu teruluma, terugenda kuluma okuggyako lusiiwa, ate era olutuukira okusiiwa lusiiwa ng'obadde otuuyanye omusana nga gwaka mungi ng'oli mu kutambula n'otuuyana we luli luba lujja kusiiwa. Lusiiwa busiire teruluma, ky'oba olaba nga abantu bangi balina oluwumu. Jjukira oluwumu lusiigibwa. Singa oyambala essaati y'omuntu oba ekiteeteeyi ky'omuntu ng'alina oluwumu luba lugenda kukukwata. Mukitegedde, lusiigibwa. Oweebika bed cover blanket ey'omuntu alina oluwumu luba lujja kukukwata. Onaabira mu bbaafu n'onaabisa ekyangwe ky'oyo alina oluwumu luba lujja kukukwata. N'olwekyo oluwumu lusiigibwa. Mukitegedde. Kati oba oyagala okwegobako oluwumu, oyagala kujjanjaba obulwadde bw'oluwumu, funa magere ga nkoko ono gw'olaba, mufune ng'aweerako ddala, ofune n'ekisula. Ndi kugwa omuntu omukulu ng'olina oluwumu, funa magere ga nkoko ono, ofune n'omunnyo gwe tuyita ogw'ekisula. Funako akantu katono, kasekulesekule bulungi, bisekulesekule n'oluvannyuma kateeke mu kantu oba mu kakopo, teekamu otuzzi, biteekaawo bireke bisulewo. Omunnyo ogwo ogw'ekisula gusekule oguteeke mu kakopo, teekamu otuzzi, bireke bisulewo. Kati enkeera, keera ofune eddagala lino, ofune obukoola buno oba ofune obukoola n'obutiititi nga bw'obiraba, obiyenge, obinyigenyige, obiyengere ddala oba bisekulesekule, bigatte mu mazzi gali ag'ekisula agasuzeewo. Gattamu eddagala lino magere ga nkoko ng'obiyenze bulungi, n'oluvannyuma beera ng'osiiga awo ewali oluwumu. Siigawo eddagala eryo ng'oliteeseteese nga bwe nkugambye, lisiige awo ewali oluwumu. Funa akagoye, ofune munno oluba luli mu mugongo akukuute, weekuutire ddala ddala nnyo. Beera ng'olwawo ng'okuutawo ewali oluwumu, kuutawo n'akagoye nga bw'okakoona mu ddagala eryo ly'otegesetegese obulungi, oluwumu lujja kugenda, lujja kuwona bulungi nnyo. Ayitibwa magere ga nkoko ono, yayitibwa magere ga nkoko omusajja oba omunene. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 077783734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.